naye wanjise kyekituufu muzeeyi yafu ndi bulumagi naye tekyali nsambya okukakana amazizaayo amutadde moroto bwavaayo azza ejjinja kati awo ejjinja bwe baakolera omupango gwabwe gwa 71 bamala okuwamba obuyinza bwabwe awo yali akuzeemu yali akuze ng'afunye aliko rank ya lieutenant kati oba era yali akuuma amara y'ejjinja baakolera ddiiru yaabwe ne munne ne batwala obuyinza yali mu kintu nga bawamba kati waava n'amugyawo amuteeka embalala ava jjinja okudda embalala eno yali akuuma amare kati bwatuuka eri n'abeera commanding officer Musimba atali yali amaze okuwamba bawamba ali jjinja 71 bwe bamugya bamutwale embalala Musimba nga commanding officer. Simba yaliyo lutalo lwa 72 yalukomandinga era n'aluwangula. Bwe yavaayo n'awulira nga amagye atandise okugakoola, mukama we n'amugamba nedda, kale va mu service eri active force naye nga tojja kulizayininga. N'amusindika mu mwaka gwa 73 n'amusindika eggulu kubeera gavana wa Northern Province. Awo yakolayo mu 76 awo n'avaayo n'abeerako chief of staff briefly emyezi nga 3. Bwe yava n'afuuka minister wa provincial administration, the local government. Kati gye tuyita local government. Mu kaseera ako yayitibwanga provincial administration. 1974. Awo yabeerawo paka mu 1979 nga ye minister wa provincial administration. Yalwiramu ddala, baamala bawamba. Kyesijjukira oba yalekulira naye nga mu kubawamba yali minister wa provincial administration. Mukwano ki gwakugamba bwe yali ne mukama we? Baava mu mukwano ne lufuuka Oluganda kuba baayagalana nnyo era baalinanga akaseera kaabwe nga ajja awaka wano biseera ebyo nga tuli bato nga naffe pulezidenti tekyali kizibu kyaffe ekyokumulaba kuba yajjanga mu taimu zaabwe ne batuula ne banyumya nga ffe tumumanyi taata tonotono. Muzeeyi Brigadier Waris Ali Fadul emanya ge mu bujjuvu nga yazaalibwa mu mwaka gwa 1904 n'abeera ebbombo mu mwaka gwa 1953 ng'aweza emyaka 13 yakwatibwa lwampaka n'atwalibwa mu magye agayitibwa nga King's African Rifles. Baamugye ebbombo baamutuusiza ejjinja mu kaseera ako ne babajja ejjinja ne batwala e Naivasha yakolera training era be bamu ku baali mu kukakkanya akajagalalo ka Mau Mau aka 1955. So bwatyo amagye n'agatandikiraawo ku myaka 13. Ani yamukwata? Kaseera ako yatunyumiza nti amagye tebaagayingiranga kwagala kuba yanyumizaako nti omwami yajja n'amukwasa ekitereke n'amugamba kintwalira eka, pozi yali passwadi y'abali olaba akutte ekitereke aba atambula okugenda eka ne bamuyoola bamusuula ku loole yali esibiddwa ettundubaali bamuleeta bamuyingiza amagye.
avaayo atya? Mu kuva Ejjinja baagende Naivasha, era eyo gye basinkana ne Mzee Amin nga yali omu ku ba instructors, nga ye ayingira oli nga instructor, gye basinkana ennyo ne bakola bonna kumala ebbanga. Mpozi kigambibwa yavaayo ko mu Gw'ataano najja e Bulumagi wano. Waliwo ani wali e Bulumagi? Bulumagi waaliwo kitaawo omuto we yatuukira n'abeerawo. Mwaka ki gwe basinkaniramu n'Amin Bwenyi? 1953. N'abeerako wano wa kitaawo omuto? N'abeera wa kitaawo omuto. Mpola mpola we yava n'agula awantu wano, kuba yaŋŋamba yagulawo ennusu 2. Wenkana ki obunene? Loti neneko okuyita ku kizimbe kino ekikoma wali, yagulawo ennusu 2 ne muganda we n'agula awaddirira nawe ennusu 2. Ne batuuka okukkanya nti nedda omuka ate afuneko ekitigoma, ono n'abaako bwe bakkiriziganya, oli n'agenda ekitigoma, ono n'agaziwawa. So bwe bati bwe baafuna ekifo kino. Mu mbeera eyo bamala okubeerawo n'addayo mu magye, kuba yali avuddeyo n'amala n'addayo okuddayo. Era Amin yamusinkana, baali bava Mbarara, n'amubuuza gwe wabulirawa. Kyamazima yali adizaatinzeemu kudduka okujja n'okwekweka. Amin n'amuzaayo obwo gwali mwaka gwa 65 amuzaayo, era awo baamutwala Moroto yatadduke. Kati Moroto eyo Independence gye musanga, n'abeerayo. Bwe yava Moroto n'adda Ejjinja, Ejjinja n'abeerawo. Bwe yava na sabule katono ensabo yaŋŋambako nti alina abaana 49 bamaama abasukka mu 10. waliwo omwana omuto gwasimedde kwalabala bali bamudduseeko. Kituufu yali munne paka ku ssaawa esembayo, era y'omu ku baasembayo okugenda ng'amaze okukakasiza ddala nti Kampala bamututte. Olwalagawa olwo agende Nairobi. Watuuka e Nairobi yabeerawo akaseera, najja atemezebwako nga waaliwo olukwe olw'okubakwata okubakomyawo. Era mu kavuvuŋŋana ako Nasuru we baamuddiza ne Sabuni bo baabakomyawo, ye n'asimattuka. Awo n'adduka n'agenda e Zaire nga bwe yayitibwanga ebiseera ebyo, kati yayitibwa DR Congo. Mu 1985 bw'akomawo mu kaseera ka Lutwa. Bw'atuuka wano Lutwa yayagala nnyo okumweyambisa, n'amugamba akooye amagye. Najja n'atuulawo, ne tubeerawo wano paka Museveni lwe yajja n'awamba. Museveni bw'awamba n'atugamba nti yamutuukirira amuzzeeyo mu magye, n'agamba nti naye amagye agakoze ki? Agakooye. Yabagamba amagye nagatandika ndi wa 13, kati nkaddiye sikyayagala magye. N'agamba twagenda, twali mwezi gwali gwa 9, sajja bajja ne bazingako, kuba nze twali naye olw'omukaaga. Kaseera ako nali mmaze siniya yange ey'okuna, naye nali siise bulungi, nga nina ekirowoozo ekigamba nti kanziremu. Nagamba abaana bange musomedde mu bugubi bungi, naye kati nkomyewo, mujja kusomera mu masomero gonna ge mukola ki neetaaga. Tukoze puroguramu naye, nagamba naye olwokusatu nina banno benjagala okuzzaayo, babadde ku karikulamu ye Congo, benjagala baddeyo ku ssomero, then bwe nkomawo ku Mande tutandike ebibyo. Ekiro ekikeesa olwokusatu aba ateekateeka okutwala baganda bange
ne bazingako awaka wano wenyini. Mwaka ki? 1986 bali mwezi gwa mwenda ennaku sizijjukira bulungi. Bakawamba kitegeeza. Bawamba mu January. Yes. Kati mu mwezi gw'omwenda. Kubanga results zaffe zaalwawo okudda omwaka ogwo. Zaakomawo mu gwa 8. Kati twali mu mbeera eyo nziramu siddamu awo nkola ki bamutwala. Bajja batya abakumukwata. Bazingako awaka. Wano wenyini wano okugenda okusisimuka nga buli omu waliwo amagye. Waggulu yonna serebe ennyumba yali tennabakuzibwawo bagiruutinga yonna ne kati buli nsonda yali evaamu ow'amagye. Kati essaawa zibaawo 11:30 agenda okusaala subu. Fulumawo bati nga bamugamba gwali Fadulu nti yenze aga nti yeewaddeyo nga Yesu bwe yeewaayo. Kyekigambo kye baakozesa. Ne bamugamba ddayo mu nju oyambale osseeko ne kooti oba jaketi naye tugenda okomawo. Ne bamuwambaza empingo bamulinyisa ku Land Rover ne bagenda. Twapapa tudduka tukakusipyesi nti abaddeko wano ate kati bamuggyewoko bwe bati ate waali takkirizibwa kulaba muntu bintu bwe bityo. Statements zaali nyingi. CPS Jinja. Banzo omu ku baatambula okugenda okutuuka ne bagamba takkirizibwa kulaba mugenyi yenna. Kati nenvaayo ne bagamba nti ate bamugyewo bamututte mu barracks. Ate okutuuka mu barracks toyingire. Genda okulya nti emmotoka emututte e Kampala. Era ajja waliwo senga waffe yali Nakibiza Hajati Hadija Naiga. Yayimirirawo. Bamuyimirizaawo n'agamba bantutte. Naye bye banvunaana saabikola mmanyi nkomawo. N'agenda. Kati nze bwe nzija natuukire wassenga ne mugamba owaayo ekiri. N'agamba bamumpisizzaako wano. Naye bamututte ebya gavumenti bizibu. Bamutwala ng'asaaga tetumanyi kinaddirira. So bwe bati enkwatayo bwe kolaze. Twagenda okuwulira enkeera ku ssaawa 7 ng'amawulire gagamba nti ye yalabiseeko mu kkooti era bamusindisa ebizibu. Ku musango ki? Gwa butemu. Amalayo myaka emeka mu kkomera? Ekkomera yalimalamu emyaka 22 n'emyezi 4. Endwadde ebimu yabifunira mu kkomera kubanga era yagenda okuva mu kkomera ng'omubiri gugonze. Avaayo atya musango yagusinga gwakola gutya? Omusango baasooka ne bamusalira okumuwanika n'akola appeal. Muwanika kalamu. Akola appeal era appeal n'egaana paka lwe yafuna presidential pardon mu mwaka gwa 2009. Ekisonyiwo kya president. Ekisonyiwo kya president. Era baabata abantu 3. Mwali ne Lwakasiisi. Mu 1985 bw'akomawo. Akomawo mu kaseera ka Lutwa. Bw'atuuka wano Lutwa yayagala nnyo okumweyambisa. N'amugamba akooye amagye. Najja n'atuulawo ne tubeerawo wano paka Museveni lwe yajja n'awamba. Museveni bw'awamba n'atugamba nti yamutuukirira amuzzeeyo mu magye. N'agamba nti naye amagye agakoze ki? Agakooye. Yabagamba amagye nagatandika ndi wa 13 kati nkaddiye sikyayagala magye. N'agamba twagenda twali mwezi gwali gwa 9. Sajja bajja ne bazingako kuba nze twali naye olw'omukaaga. Kaseera ako nali mmaze siniya yange ey'okuna. Nali siise bulungi. Nalina ekirowoozo ekigamba nti kanziremu. Nagamba baana bange musomedde mu bugubi bungi naye kati nkomyewo mujja kusomera mu masomero gonna ge mukola ki neetaaga. Tukoze program naye nagamba naye olwokusatu nina banno benjagala okuzzaayo babadde ku curriculum ye Congo benjagala baddeyo ku ssomero then bwe nkomawo ku Mande tutandike ebibyo. Ekiro ekikeesa olwokusatu aba ateekateeka okutwala baganda bange
ne bazingako awaka wano wenyini mwaka ki 1986 bali mwezi gwa mwenda ennaku sizijjukira bulungi bakawamba kitegeeza bawamba mu January kati mu mwezi gw'omwenda kubanga results zaffe zaalwawo okudda omwaka ogwo zaakomawo mu gwa 8 kati twali mu mbeera eyo nziramu siddamu awo yakolaki bebamutwala bajja batya bakumukwata bazingako awaka wano wenyini wano okugenda okusisimuka nga buli omu waliwo amagye waggulu yonna serebya ennyumba yali tennabakuzibwawo bagiruutinga yonna ne kati buli nsonda yali evaamu ow'amagye kati essaawa zibaawo 11:00 agenda okusaala subu fulumawo bati nga bamugamba hagwali faduli nti yenze aga nti yewaddeyo nga Yesu bwe yeewaayo kyekigambo kye baakozesa ne bamugamba ddayo mu nju oyambale osseeko ne kooti oba jaketi naye tugenda okomawo bamuwambaza empingo bamulinyisa ku Land Rover ne bagenda twapapa tudduka tukakusipyesi nti abaddeko wano ate kati bamugyeewoko bwe bati ate waali takkirizibwa kulaba muntu bintuntu bwe bityo statements zaali nyingi CPS jinja banzo omu ku baatambula okugenda okutuuka ne bagamba takkirizibwa kulaba mugenyi yenna kati nenvaayo ne bagamba nti ate bamugyewo bamututte mu barracks ate okutuuka mu barracks toyingire genda okulya nti emmotoka emututte e Kampala era ajja waliwo senga waffe yali nakibiza Hajati Hadija Naiga yayimirirawo bamuyimirizaawo n'agamba bantutte naye bye banvunaana saabikola manyi nkomawo n'agenda kati nze bwe nzija natuukire wasenga ne mugamba owaayo ekiri n'agamba bamumpisizzaako wano naye bamututte ebya gavumenti bizibu bamutwala ng'asaaga tetumanyi kinaddirira so bwe bati enkwatayo bwe twagenda okuwulira enkeera ku ssaawa 7 ng'amawulire gagamba nti ye yalabiseeko mu kooti era bamusindisa ebizibu ku musango ki gwa butemu bamuvunayo amalayo emyaka emeka mu kkomera ekkomera yalimalamu emyaka 22 n'emyezi 4 endwadde ebimu yabifunira mu kkomera kubanga era yagenda okuva mu kkomera ng'omubiri gugonzi avaayo atya musango yagusinga gwakola gutya omusango baasooka ne bamusalira okumuwanika n'akola apiiro mwanika kalaba akola apiiro era apiiro n'egaana paka lwe yafuna presidential pardon mu mwaka gwa 2009 ekisonyiwo kya president ekisonyiwo kya president era baabata abantu 3 mwali ne Lwakasiisi ne